Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wafe Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Katugende ko mu ndobeso. Yes. Yebali nyabo. Hello, sabo. Hey. Yebali. Nze mukunja wa BTFM wano ku ndobeso ku program Sisimuka. Waliwo yatuwa enamba. Sorry. Waliwo agamba mbu agaba mirimu ali kubisawe ewampeewo. Yagambye nti bampe enamba. Kati n'agamba mbu n'agaba emirimu ne mugamba mirimu ki? N'agamba nti osobola okukola obwakasiya nga buli lunaku ofuna $1.5 konze nga nkolerawa. N'agamba wano eno mu Kampala konze kitundu ki? Oba ngamba kaleere ne mugamba n'agamba olina emyaka emeka. Ne mubuulira bakuyita ne mubuli nendaga muntu nti ye. N'agamba nti kaakati ojja kujja tulinawo simanyi woba ojja jangu ne fotokopi y'endaga muntu. Ezeni n'omutwalo n'obufaananyi bubiri. Omutima we nabulidde be n'ingamba bano batera nnyo okusolawo batya abantu ne mugamba kale nti otuukawo ewampeewo ku kisaawe enkubira. Nti ojje weewandiise. N'emitwalo ebiri. Omutwalo gumu n'obufaananyi bubiri. Ezeni ne fotokopi y'endagamuntu. Njagala kakasa kuba abaagala emirimu bangi. Naye saagala basuula mu shiiti nga sinamba kukakasa. Olumu bw'abayaye nga baagala kujoowa agamba nti bwe babazzenga 10 mutwalo ezza aba akoze olunaku. Naye nga awo yabadde akulagirira waliwo ofiisi. Ewampeewo simanyi nawo nze sigenda kuba nze embeera wano weekolera sitambula. Okutambula ngenda wali kugula bintu luteete n'enkomawo. Naye nga yagambye nti bw'otuuka ewampeewo nkubire. Eye nti mukubire nti alinawo nti mukubire nti najja akole ki mpiting like nga nti ntwaleyo ebiwandiiko webite naye nze njagala kulaba kukakasa oba ddala gyegiri kuba abaana abeetaaga okukola bangi nze ne wemba siriiko nze nnina owedde enkola. Katusooke tumukebere oba ddala mufere oba si mufere. Njagala mukangemu awo. Naye ono ngenda mubuuza oli mufere oba toli mufere? Ade muti. Hello. Hello. Jebali nyabo. Kana jebaleko. Kitegedde. Waliwo yampadde namba eno nti omuntu nannyini namba eno asobola okunfunirayo omulimu. Emyaka emeka mutakule. Emyaka emeka. 21. Wasoma ekyenkanawa. Senior 4. Okubiddewa. Ndiri eno Kyengera. Kyengera. Agenda kufuna national ID photocopy. Ebbaluwa y'omuzadde photocopy kale ebbaluwa ya muzaddewo. Obufaananyi obuziri obubu passport photos. Beno ojja ku ofiisi zaffe ziri Wampeewo Kasanga Kigayaza Road n'omutwalo ogw'okwewandiisa. Kati ate omwami bangambye ya omwami ye taliiwo. Anti tuba ku duties kati si yakoze nzaaliwo. Kakati olwo oyinza okuba leero nga nzaagirina enkya n'osanga omulala. Kati anti senior fotombulidde oba mulimu bweguti oba bweguti. Twetaaga ba supervisor secretary reception senior ba store manager. Basasula mmeka? Gumu kitundu okudda waggulu. Nkakasa nti temuli baffere.
Jangu ebyo byonna byadde nga otuuse ku office. Kubanga bakwata essimu bangi ogwe oli jangu ojje ku office then ofune more information. Kati munambulira nti tuli baffere oba tetuli. Jangu ebyo byonna byadde nga otuuse ku office okubiddewa. Naye kimanyi nti muli baffere oyogera ne mukunja wa Beat FM mu Ndobeso wano ku Beat Farmer. Kati twala ebbaluwa ya kitaawo. Omuntu n'osaba ebbaluwa ya taata. Kati neebuuza ebbaluwa ya taata ekwataganira wa n'omulimu. Kitegeeza nti taata wa ategeddeko nti ogenda kufuna omulimu. Kati bwe bito mu constitution ya Uganda bwe bigamba nti omuntu bw'oba omusaba omulimu omuwa omulimu omala musaba bbaluwa ya taata. Mukonja muzannyira nnyo ne bamutwala mu kooti agamba nti muzadde we yakuwaayo ofere. Nedda bano baffere. Ebbaluwa ya LC tugivuddeko ekwanjula. Twagala ya kitaawo. Kati babadde basaba eya LC kakati ebyo byonna bibadde tebikyasabibwa lwa nsonga. Waliwo endagamuntu. Nti endagamuntu esobola okulaga omuntu naye obuzibu nini yange nate mbasagala gibawa. Kubanga ate nini basobola ogikozesa bayinza togikolera sasa okubbirako abalala kati batuuse n'otusaba ebbaluwa ya katekisimu. Mujja zireeta. Endagamuntu bagikusabye? Bagambye mbu baagala ebbaluwa ya taata. Kyekyo nibabakwata tebasobola basi bagamba nti omuzadde yatukkiriza tufere omwana ono. Okusisimuka n'omukunja nakacwa ne amotyo mu balanguzi. Mwabe wampeewo simanyi n'ebitundu ebirinaanye waawo mubeegendereza. Bannayuganda mulina okubeera abeegendereza. Endobeso zino abamu ogenda n'omusanga bituufu oba si bituufu. Bw'amala oggwa mu nsobi. Kale twabiwulira nno. Olaba yes gwe abafere bwe bamanyi ekizibu omuntu kyalina then nga bakola ki mwe bayitira omuferera bakimanyi buli muntu anoonya mulimu era abantu bangi banoonya emirimu essaawa eno weegendereze nnyo omuntu akugamba jangu tukuwa eki omulimu natandika okusikoonkolamu obusente obutonotono babadde onoonya mulimu ate gwovaamu ssente. Maama we bali kuweereza eggwanga n'Obuganda otyo ono bamuyita wizard nga te promota w'omuyimbi nuswana kanjako mkola aliko 2020 nga te sinzita no kumukisa mpewe nateete mwana wa mpanze nange mbulidde ekibbi kakyali kinatera n'okufuna ebbaluwa y'omugigi nkugambye wangi ja yesebo we bali kuweereza taata kale ono David sayinaye kyentiddemu olaba omuntu atuuka osaba ebbaluwa ya taata sikyakuwulira mu nsi muno nkugambye abo baffere bennyini era gwoddwe batusobolera mu bintu bikyuka wa mukunja wangi kewe bali kuweereza ggwanga kale sebo munywanyi wange nakatwana motyo mu balanguzi nesebo baagala nnyo mbagaliza Christmas ennungi n'omwaka omupya naffe bwe tutyo kakati tutakase pulezidenti wa kansala ddako Lubaga Siria akabonero Sepiki ekituufu mbadde simanyi n'abakazi bamanyi nkugambye omukunyeko naddukirawo ddala emisinde misinde Njera na matini na kachamu jebaleka banange mkunja yo mufere yenyini nango olumina lino nye mulimu mkunja bwe batewe bangamba atanga we bakufunira omulimu nga bakugamba national ID onogirekawo ku mulimu bw'oli bawulira okweyokola ng'okomawo gino n'okunja nagana kulandabira bali baffere era basanakwatibwa nkugambye ate byono nga byali bite old idea ngujagaza muganda wange esebo omukazi muyaye nnyo abo nabo baagala kwefuula bana abakuba abantu ebifaananyi emabega bafere nnyo ate awo nosobwato Steven ndikabandi bululi maani mukunja mwe bali kuweereza nendakatwa n'amooti amannya nze Haji Kasule Rashid nga mbeera Kabowa oyo mukunja kyetaaga ne mugenda ne munoonya ofiisi ze ne mubuuza layisensi yamukkiriza okugaba emirimu gy'alina bw'aba tagirina mukwate bukwasi mmome sigadde ndi Haji Kasule Kabowa webale nnyo Haji Kasule Kabowa waliwo oli bagambye bano abakuba ebifaananyi emabega bakukuba bate ekifaananyi emabega bagamba kyuka otunule ne bakuba twabeera ebifaananyi bakuba nga tekuli feesi yo baagala mugongo awo bagamba kutama nakuba ekifaananyi
abe oboka karukanye ikimara batoka karukanye stigira okusisimuka n'okunja nakachwa ne Amotu mu balambuzi.